abasajja mmwe muli babi n'obubi bwammwe mutta n'okutta lwaki bwe muba mutugamba nti mwagala kujjako President Museveni tugenda kukiwuliza yes lwaki temujja mu kibiina kimu right now Muhammad Nsereko yakoze kike Muganda by tribe Lukwaga ayina kike Muganda by tribe Kyagulanyi ayina kyagala kujjako Museveni Muganda by tribe Banange Museveni Katonda kwagala nti akabaganda bakabaganya Mpuuga yakoze kike Muganda by tribe bonna bagala bwaki tujja kubeera naawo Katumba oye akomeo naye atwaleko bwati nwanafuna busatu amanyi n'akasubi akamu kasitaka kuvaako tujja kubeera awo nga ne Nansi akomyewo naye atwaleko bwatutte kyambadde Mayambala n'ajja kudda kati ne Senkuluga tuyinza okubeera awo nga naye azze baganda toyala munankole avudde kuwasimba ku Museveni lwaki mmwe abatugamba nti mwagala kujjako Museveni why can you Fulufiga atabukidde abaganda agamba nti balimereddwa singa babadde bakujjako Museveni bandibadde beekwata kitole naye nti buli omu avayo agulawo pateeye buli omu avayo agulawo pateeye nti kyokka bonna baganda nti olwo munajjako mutya Museveni nga mwenna buli omu ayagala ekya president munnange ensonga yeeyo agiyisizaawo mukwano gwange ali mu kattu. This comes at a point nga waliwo okutandika kwe kwatandikidde ku mbeera eya president okwetondera abantu mu kwetonda n'asingolingamu oba n'alondobamu a certain kingdom or tribe gye yeetondedde Buganda. Abasinga n'obungi ba misinterpretinze gundi solo ya president ya apology ye. Kati bwe mpuliriza amaloboozi ago gawera gakyajja mangi ate bakyamukuba bingi ebigenda okuba nga bijja. Challenge omukyalo oyo gy'alina eryemu. She overtrusts people. Nitamonge bogerako timunnange bomukeeredde mbu olwa obutambi bwe twawulira era n'agamba mbu bukyajja bukyali bungi tetumanyi oba binagwa bitya oba binakomenkereza bitya ffe wetuli just kubanga tubatuusaako ekitambula oba oli ekigenda mu maaso nga tuvuddeko munnange tuwalabye olunaku olw'eggulo nga mukulu amanyiddwa nga Pastor Lucius Bugingo ng'alajjana era ng'agamba nti omutima gumulumira abaana be n'atandika okuba ng'abamenya amannya era n'atandika okuwa ensonga lwaki oyo yamuyita erinnya eryo oli yamuyita liri kwegamba ng'alaga nti oba oliawo yandibadde yeetaaga asisinkane ku baana be waliwo yatuuse n'ayogera ne ku mukyala we Susan Makula alemereddwa okumuzaalira nti abaawo n'atuula n'agamba nti sikuzaalidde naye twabadde tukyali awo ne tugwa ku katambi nga Teddy Bugingo aliko byagamba gambi ali China kumakyana kede nangamba mami network tutawanya obudde bwaffe bwe tuzuukukirako buba buzibu naye njagala kwogera naawe Katonda kubanga mu kino ekiseera abaali balowooza nti obwana babukasuse tebujja kusoma abujja genda ku street bwetunde bali powerful Katonda akola muffe ye Katonda Mukama yeebazibwe ekyewuunyisa ekingi yaŋŋambye bwe nali mbatwala ku kisaawe kubanga bonna baagenda n'oli omukulu yagenda kwadda era naye telecom engineer bayinginia bombi babiri nze mama w'abayinginia nze Katonda yampa sitani kakolime sitani kakutame kakola atya Katonda yakwase ebiri n'agikolaki nali mbatwala ku kisaawe ku Mande bayinginia mother of engineers yinza okuba simanyi luzungu naye abaana bange balumanyi abaana balumanyi kati wanje byesaasoma bakolaki babisoma
atayitangako mu muliro. Tompaana nnyo, tommeza malala. Kati ku Mande nali mbatwala, omuto n'aŋŋamba wabula mami ebintu bino byewuunyisa kubanga twali twatambulako dda nga bakyali bato. N'aŋŋamba mami ebintu bino byewuunyisa. Kati tuzzeemu okutambula nga ba sisters nga bagenda ku lugendo oluwanvu e China. Okitegeera? Mukama yeebazibwe. Oyo si Katonda. Lwaki ogwamu amaanyi? Lwaki oyongobera? Ekyo kintu ekikyo kitono nnyo. Gwe weetaaga miliyoni 2 ze naye neetaaga ezisuka mu 100 kubanga omwaka gwamalangawo miliyoni 18. Naye mu budde obwokuba nti no school fees zigenda accommodation transport biki laba lockdown bweyingirawo. Omwana ng'ali Uganda ab'essomero ne bagamba agenda kusomera online. Ffe naye twagala zaffe zonna tuzikola ki? Tuzeetaaga. Ne tuziwaayo mpola mpola. Omwaka gwagenda okuggwako ng'omwana amaliriza nga ne ssente ziweddeyo. Mukama yeebaze. Omulabe yalowooza nti olw'okuba nti tuyimiriddemu omwaka tetuyina lugendo. Oyinza okuba ng'olina Woolstack wangi n'alowooza nti yakumala. Takumalanga. Oli mwana wa Katonda, eyo embeera Katonda agirimu. Kubanga nze nandigambye naye Katonda saamuweereza. Nali sisaba. Naye ekyokulinnyamu omwaka tekitegeeza nti twali tumaliddwawo. Ekyokuba mu mbeera eyo tekitegeeza nti omaliddwawo. Ekyokuba nga bakusitopinze ku mulimu tekitegeeza nti ogenda kuddamu kukola. Ogenda kuddamu okukola. Ekyokuba nga obangibwa mu muzigo tekitegeeza nti tolizimba. Ngambira neiba muŋŋambire. Kyekyokuba nga bakubanja sente za rent tekitegeeza nti tolizimba. Ogenda kuzimba. Wangi? Otudde ku nsonga za Ssekakiti. Abaana basabudde Ssekakiti. Abamu bagamba nti byayogedde byabadde bituufu, abamu bagamba nti nedda yakoze bubi okuyingirira ddiini etaliiye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Olwaleero kanjogereko ku Ssekakiti. Ssekakiti kye wakoze kye bayita okwokya. Tosobola kutuula mimbali n'olumbagana eddiini etakeerangako ku makya n'erumbagana obusiraamu. Ekyo wakoze kya bwereere. Singa walumbye balokole twandiwulidde kubanga n'abalokole nabo balumba obusiraamu oba okitegeera. Singa bwe walumbye abantu bandikuwuliriza naye ate tosobola kutuula mimbali ate n'olumbagana obukatuliki. Kati mu bufunze wakoze era naye nga tuzeeko emabega last year 2024 nina video gye nakola ne ngamba bannaayi abagezaako okusondera Ssekakiti emmotoka. Ekintu ekyo kye mukola kikyamu. Mwandibadde mukwata ssente ezo ne muzimbiramu sheehi omuzikiti n'abeera ng'asaaza abantu b'omu kitundu mwabawangaalira. Banaye saateesa bubi. Ne mbagamba essente ezo ze mwagala omuguliramu emmotoka. Ne mbagamba emmotoka eyo mugiraba. Musobola okukeera ku makya n'agitomeza oba ne bagimubbako oba ne wabaawo obutakkaanya bwonna. Emmotoka eyo nemuva mu ngalo. Naye ate omuzikiti mulungi asobola okugyamu ssente za zaka biki ebintu byonna ebiba bizze eri obusiraamu oba muzikiti kuyengaani nga sheeki. Bannange mwambika
gye mutambika tewali ne mukwata emirambo gy'abantu abalala ne muteekako feesi yange ne mugamba nafudde nga bwe saagala sheehi bwe saagala busiraamu bwe ndi omukafiiri buli kimu mwakinvuma naye kati obudde buno buli akola vidiyo alangira Seekakiti emmotoka buli akola vidiyo alangira Seekakiti akamotoka abakatuliki si be bakakugulira sheeki bw'oba kimanyi nti abakatuliki be bakugulira emmotoka ate obeera olumbagana baaki basiraamu banno ebbanga lyomaze nabo baali tebakula bakugulira mmotoka lwaki olumbagana eddiini y'abanno sheeki kiti tula wansi weebulirire mu mutima gwo bw'otyo bwe walumbanga kabaka bw'otyo bwe walumbanga kabaka waffe owa Buganda bw'ovumirira ennono zaffe bw'olumba kabaka bw'omaliriza bw'ogenda bw'owaana Kyagulanyi kubanga okimanyi eri bajja kukubira enduulu nedda ssebo si weebityo webiri Seekakiti tula wansi weebuulirire tula wansi weebuulirire fegano ge tukugamba ge mazima bakugulira emmotoka bakola bubi bandibadde bakuzimbiramu omuzikiti bwe nagezaako okukitangaaza mwambika ne mugamba nga wendi omubi bwe sitakwagala ne musanyuka ne mukubeeye nga londooza kati okiwulira kyemanyi wooli akamotoka ojjula okakwata okazeeyo gye wakajja gega amakungula ndooza g'ofunyeemu singa bakuzimbiramu omuzikiti kyandibadde kirungi naye munnange olw'okuba nti mwagala ebintu okulaga nti mmwe musinga kati ndowooza olaba gye bikutuusizza akamotoka kati kakuli wano bakakulangidde ekimala baaba nze wembeera inkatikka n'enkazaayo bano abaana balangira era bamulangidde ne bamugamba nti munnange komyawo emmotoka yaffe kubanga twagikusondera era katunuulire omuntu omulala ye kyagamba naye ku nsonga eno eya Seekakiti. Nalabyeko Sheikh Burhan Kiti nga yeemulugunya ku bantu abagenda e Namugongo ne batambuza ebigero okuva gye bavudde yonna ne bajja ne basinza ye kye yayise ebibumbe. Sheikh Burhan Kiti kino kyo kijja kubanga kyakusomesaamu wadde oli mukulu waffe mu nzikiriza. Ekyo bakiyita pilgrim. Pilgrim ye muntu okutambula n'agenda mu kifo nga kiri wala kiyinza n'okuba kiri busukka mawanga naye ng'atambula olw'ensonga ez'enzikiriza ye. Nga yakkiriza nti mu kifo ekyo waliwo amaanyi ag'enjawulo agasobola okubaako bye gamukolera okusinziira ku kyakkiririzaamu. Nja kuwa ekizampo y'Abaganda baffe Abayisiraamu bagenda e Mekka ne Madiina okukola hijja. Ne waliwo moment eyo we babaagalira okukwata ku Kaaba. Omuntu gwe Seekakiti oyinza n'okufa nga just oyagala kukwata bukwase ku Kaaba. N'ate eri ayinza obutakitegeera n'agamba lwaki abantu abo bafiirawo ku lwekyo. Ne talina kiteekingako konsandi y'amaanyi na kifuula mboozi kubanga eyo yenzikirizayo era okikirizamu nti kisobola okukolera. Abali mu nzikiriza ey'ebyobuwangwa waliwo omuntu we basobola okukeera ku makya ne bamuloosa ne bamugamba nti genda mu lusozi lw'Egindi omaleyo ennaku 5 okole kino na kino na kino. Oyo naye aba ali ku pilgrim ye nti agenze ku lw'enzikiriza ye n'agenda n'akikola byonna nga babimugambye era bwadde e Kampala n'omaliriza nga kimukoledde kikye yandiyagadde okuba ng'akola ki ng'aggusa. Enzikiriza zonna ez'enjawulo bakulisitaayo basiraamu basamize bahindu bandi buli nzikiriza bayinako gye bagenda ebiseera ebisinga ku lw'enzikiriza yaabwe nga bo bakkiriza nti kirina kyekikola ki kyekibagattako. Dubai awo waliwo ekifo ekyeri mu kuzimbibwa nasemba okebera nga kikyazimbibwa nga bagiyita Abrahamic Family House. Ng'ekifo kino kyakomissioningibwa Pope Francis, Grand Imam Ahmed Al-Tayeb nga baali balina ekigendererwa ky'okuzimba ekifo ng'enzikiriza ez'enjawulo zisobola okujja ne zisinkana ne babuildinga tolerance n'okuba nga abantu bawuliziganya newankubadde balina enzikiriza ez'enjawulo. Mu kifo ekyo waliwo omuzikiti omunene, waliwo church ennene, waliwo sinagoga ennene ey'enzikiriza ey'abaju. Church bagiyita St. Francis, omuzikiti baguyita Al-Tayeb Mosque, then ne wabaawo eyo sinagoga bagiyita Moses Ben Maimun Synagogue. Nga baagala okutandika okujjawo bino bye tubeeramu ebyokweruma bajjukira abo enzikiriza ezo ezisinga gye zaava
era tukkiriza nti batusingako okuzitegeera era y'ensonga lwaki abamu ku mmwe ebifo mwe bugenda okubanga mwongera okwetukuza biri eyo. Ne nabo bwe baba basobola okutuuka ku mbeera ne bagamba nti tetulina kwejajinga buli omu kyakkiririzaamu, ne tutuule tugabane endowooza, tugabane amagezi na ku butali tusobola okutambuliramu okutambuza eggwanga lino Katonda lyatwazikamu ng'essaawa yonna lituggyako ne tuba nga tutambula. Tomonkinga abantu lwaki bakkiririzaamu, bategeerereyo oba tobategedde baleke. Nga ggwe naawe batakumonkinga mu kyokkiririzaamu ne bakutegeererayo, abatakutegedde ne bakuleka. Tetwefuula ba vice god nti ffe tusalawo Katonda alina kuyisa muki, ffenna yatutonda, ffenna buli omu akkiriza kyakkiriza, teri yali agenze nadda n'atubuulira, kati buli omu muleke akole ekyo kyakkiririzaamu nti kye kimusembeza okumpi n'omutonzi we, kasitaaba nga talina gw'alumizza wakati mu kukola ekyo. Naye nga tukyalimu ebyo byonna, ono yavuddeyo n'agamba nti Seeka ebintu byayogedde byonna byabadde bituufu. Nti era temulina yadde okubanga mumuyisaamu eggaali nti buli kigambo kye yayogedde ekivumya Seeka kiti kye kino. Kasule nga si mu mbeera yakubavuma yadde bakkakkanya naye mu mbeera yakuwabulagana bibumbe oli muntu ddala nnyini nsi ayinza okuba nga okukola ku nsonga z'abantu ate alina kuyita mu kivumbe bw'otulamu ng'omuntu bigatta nga bonnyonnyola ekibumbe nnyini nsi mwe yeekwese muli ali munda omwo. Kati Seeka kiti yayogedde ebigambo ebyo wammanga bye mulabye, naye ndowooza mwenna abali mu muyombesa abamuvuma abamukolamu bu vidiyo obuntuntu ekibaluma ge mazima ge yayogedde ate nga teri mazima malala okuggyako ago. Bw'oba olaba mu ntegerayo mu magezi go akasawo ka siminti ke baakwata n'emitayimbwa ne babumbamu ebibumbe weebityo gwe nodda kuli n'okaaba n'ovunnamira olowooza Katonda yasoyitiramu ebyo okutuusayo ensaalayo. Olowooza Katonda okwanukula okuwuliriza gwe by'osabye amala yitiramu ebyo. Jasi kosa common sense. Oshegeera amagezi amazaale ge twetaaga. Seeka temwetaaga mulangirira lwa mmoloka gye mwamusondera biki bye yayogedde just teyagibasabaako kitegeera mwabeetuminkiriza ne mumusondera. Kati togamba yalina kubeerawo kwogera bye mwagala. Ye bamusanga talina mmotoka ye mwamusanga talina mmotoka, mwamusanga ng'asula wansi oba ku kkubo, mwamusanga nga talya, mwamusanga abaana be tebasoma. Ekyo kibalaga kyo omutonzi waffe yasalawo oba weemuli oba temuliiwo ajja kubaawo. Oshegeera ate yaliwo nga temunajja, ate yali yeevuga nga temunagigula. Just omutonzi yasalawo, omusajja ayimirira ku kigambo kye, taliiwo lwakuba mmwe, aliwo lwa mutonzi we. Yambyeko mmwe ababadde musuusiza okubanga mumulangira emmotoka era komyawo emmotoka yaffe ffenna twagisunda nti nno bannange mwagimuwa mu mutima mulungi. Tesiraba nsonga ate mbu lwaki bamwagala mugimuggyeko. Omuntu yenna asobya era nga tulabye nti naawe gy'oli olina abantu bangi b'osobezza, naye nti buli ky'onaasobya nga bakulangire nti ate gundi nze nakola bwe nti ate gundi eyo gyakola bw'ati tebikola makulu. Nti woba owadde omuntu mwe n'omutima gumu. Kyeva olaba bagamba nti woba wasazeewo okuyamba omuntu si kirungi okuyambira mu kamera, ate era si kirungi okuvayo n'ogamba nti gundi oyo singa siyenze, nti naye mukoze bubi nnyo abatuuse n'okuba nga mulangira Seeka kiti emmotoka. Tikomyawo emmotoka yaffe ffe abaagisonda, nti era singa wali omanye nti ffe abakatuliki tusinza bifaananyi lwaki wakwata emmotoka yaffe. Naye awo mu kwogera nekozeseza ekigambo ekigamba nti si mu bubi ate si kuvoola n'okukakanya ddeeni, nti naye yayogedde obaolyawo nga eyeebuuza simanyi na kumanya, naye ndowooza message bagiderivalinze bubi oba message yagenze bubi. Abakatuliki kye kyabakoze bulungi ne batandika okuba nga abasinga bamuyisaamu eggaali era ne bataba na bigambo biwoomu eyo gy'ali. So naavuddeyo n'agamba nti si bwe bityo bintu kyeyayogerako
mwekube mu mutima si kirungi okubaawo ate n'osinza mbu ekintu kye bakwata sementi ne bateekamu emitayimbwa ne bakizimba ate gwe noddaawo nga kyokaabira abange. Naye Kasubi yagambye nti nze kasita ngenda n'ensaba ekiwumba ekyo ne kimpa kyenjagala ebisigadde saagala mmanya. Webale kubanga wekomidde ku NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde nkomawo na bituufu.